waliwo engeri gy'onoonyaamu Mukama nga toyina by'okola. Njogera emirimu naye gufune. Toddamu kulaba abantu mu kusiiba. Waliyo engeri gy'onoonyaamu Mukama ng'amaka go gali mitawaana, osaba ekiro n'emisana ne wotadekwa kusabira n'osaba n'okubira n'omusumba akasimu akusabire. Naye si bantu bangi nnyo abanoonya Mukama ng'amaka gabe tegayina mitawaana. Omuvubuka bw'aba akyalina kaalya tanyega, tayiza na kubagulizaako musumba. Naye byonooneke kayisa bimala okwonooneka. Akati musumba bannange mbadde n'omuvubuka okumala emyaka 2 kakati andekawo wuuna adduka kati alinga afunye omuwala omulala. Musumba kati nze nkole ki? Kakati teeka okuyambibwa nkulaba essaawa mmeka? Naye emyaka 2 nga takubirangako kasimu. Ndi musumba bandyako mpola nsabira. Muyige okunoonya Mukama newankubadde nga mulina byonna. Muyige okusaba newankubadde nga temulina bwetaavu. Muyige okunoonya Katonda newankubadde nga byonna mubirina mu bulamu bwammwe, kubanga Mukama tumwetaaga mu ssanyu ate ne mu nnaku. Haleluya. Njagala amaka aganoonya Mukama mu mbeera zonna, so si agamunoonya mu nzibu zokka. Abantu abanoonya Katonda mu biseera ebizibu byokka mugenda kubeera desperate. Bajja bakozesa ne bemutasaana kukola. Kati abayaaye bangi mu nsi balinda bantu bali desperate. Bwemanyiza okunoonya Mukama mu biseera ebizibu byokka ojja kugula watermelon ku $5 olubayi. Bwemanyiza okunoonya Mukama mu biseera ebizibu byokka mujja okugula peeni ey'Ebitano $10 mbweriko omukisa omwana awandiika ayite. Abantu abanoonya Mukama kubanga bali desperate be bagenda okutuuka mu bizibu babaliisa omuddo, omusumba basasuze sente $10,000 okubasabira, $20,000 siga ennyumba yo wonne. Abantu abanoonya Katonda nga bamunoonyeza mu biseera bizibu byokka baba tebakyalina kyakusalawo. Abafere kyebava bababbye ne babaleka nti balina kantu. Yiga okunoonya Katonda newankubadde nga ebiseera toli desperate. Yiga okunoonya Katonda newankubadde nga ebiseera si bizibu. Bw'onaakyemanyiiza ogenda okuwona abafere b'ensi eno. Otandika okusinza Katonda wo mu kiseera ekizibu ate n'ekyangu. Omusajja ono Zaakayo Bayibuli egambye n'asala amagezi okulaba Yesu nga bw'ali n'atayiiza olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi. Zaakayo n'asala amagezi okulaba Yesu, ekyo ekyamufuula ow'enjawulo. Waliyo abantu abaze mu camp meeting eno olwaleero bendi mu kubuulira nga bagenda kusala amagezi balabe Yesu. Abamu bali ku mutimbagano, abalala bali ku TV. Buli omu owulirira ebigambo bino. Ekimu ku kintu ekisinga obukulu ky'oyinza okukolera emmeeme eyo kwe kunoonya Yesu.